Muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino ebyawandiikibwa ebitukuvu bituyigiriza nti yettaala etumulisiza nga tutambula. Neebaza nnyo Katonda ku lw'obugabirizi bwe, neebaza nnyo Katonda ku lw'ekisa kye, neebaza nnyo Katonda ku lw'okwagala kwe. Mu nteekateeka ya Katonda ey'okutandika amaka mu kitabo kya Lubereberye essula ey'okubiri olunnyiriro lw'18 Bayibuli egamba nti Mukama n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Eyo ensibuko y'amaka. Katonda ye yasooka okumanya nti amaka ogeetaaga. Katonda ye yasooka okumanya nti omuntu yeetaaga obutaba yekka n'abeera ne munne mu bufumbo. Katonda ye mutandisi w'ekyo kye muzimba mu relationship yammwe. Katonda ye mutandisi w'amaka ago gye mulimu. Bulijjo omuntu akoze ekintu akiteekako n'akatabo ke bayita manual akalaga engeri gye kitambuzibwamu. Zibasanze abo abalina amaka naye nga tebassaamu Katonda kitiibwa mu maka gaabwe. Zibasanze abo abalina relationship naye nga bazitambuza awatali Mukama, kubanga nannyini kutandika ebyo tebamaze okumusuula omuguluka yagalagana tebagenda kuwona, bagenda kufundikira mu maziga na bizibu. Bayibuli egambye nti Mukama ye yasooka okulaba nti omuntu yeetaaga obufumbo. Kikyengezaako okugamba mu kino muganda wange ne mwannyinaze nti obufumbo si kintu ky'osalawo obusazi oba okibeera oba nedda. Katonda yalaba mu bwo nga mwe muli entikko eya buli kintu kyonna omuntu kye yeetaaga. Katonda yalaba mu bwo ng'omuntu mwagenda okufuukira ekyo kyonna kye yeetaaga okubeera. Era abantu bonna abadifayinga ekigambo kino Katonda n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, ne basalawo babeere bokka. Emize ng'ebisiyaga, emize nga masturbation, emize ng'obukaba tegiviira bulamu bwabwe. Newankubadde nga bagezaako okweraga bokka tebasobola okubeerawo nga si bafumbo, naye bamaliriza ng'obulamu bwe bugudde mu mitawaana mingi n'emize mingi emikyafu. Togaananga kigambo kino. Mukama yalaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, kubanga yamutonda nga social being. Katonda yatonda omuntu ng'ateekwa okwagala n'okwagalibwa. Mu maka ekyo bwe kisinga okulagibwa n'okubikkulirwa. Katonda yakutonda mu kifaananyi kye. Ebigendererwa bya Katonda byonna eby'obutonzi yateekateeka bituukire eri obulamu bw'omuntu mu maka. Mu maka Katonda ekifaananyi kye eky'obutonzi bw'omuntu mwe kiviirayo. Kubanga Katonda kwagala. Teri mu kifo kirala w'ogenda kutegeera kwagala kw'amazima okuggyako mu maka. Okwagala okutalina nsonga, okwagala okuteesigame ku kintu kyonna, naye okwagala okulina okuweebwa munno okw'ebbanga lyonna. Era mu maka Katonda mwe tuyigiririza obumu n'okukolera awamu n'okukkaanya n'abantu be tutaakula nabo, abantu abalina endowooza endala, abantu abalina ebikulu ebirala. Mukama kyava yateekateeka buli muntu yenna ayingire mu bufumbo olwo asobole okukula okutuuka ku full potential ey'obulamu bwe. Emigaso gyonna egy'okutondebwa kw'omuntu gituukirira ng'ali mu maka. Mukama bwe yamala okutonda Adamu yagenda okulaba ng'alina kyabulako, n'agamba nti si kirungi abeere yekka. Olwo bwe yamutondera omubeezi amusaanira, Adamu n'abeera ng'ajjudde. Mukama ayagala tujjule nga tuyingira amaka ate nga tugatandikira ku musingi gwe yagateekako ogw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Nsaba Mukama akuwe omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.